Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Koke katufu, neke kabbi, ke katasasula bakozi, kafu. Ereri abatuyita bannabi b'obulimba ne kitanuma munakamu ne sikiwana budde. Kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo. Kalina omutima mubi. Bannange. Alright, nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka ogimpere like anti bw'ejjanga efaanana bw'eti manya ate tusumuludde mu muliro. Pastor Rosias Bujingo service y'olwaleero ebadde yakanayo kyani ng'ejjudde musonsomola nga temanyika mulali alumbye Pastor Jackson Ssenyonga n'ategeeza nti akasajja kabi kalina omutima muvundu nnyo n'amulangira ebigambo bibadde bingi nnyo nnyini ddala yatasasula bakozi buli kibi kyonna kiri ku Ssenyonga. Njagala nkutwale butereevu mu vidiyo saagala kubeera nga njogera bingi wabula nkujjukiza nti Beyond the Newsroom ffe tetulanga bafere ate oba oli awo n'abagwa mu kkowe eriringa eryo. Kati jangu olange naffe bizinensi y'omunywanyi etambule bulungi. Entabo oyinza okwebuuza yavaawa ku Pastor Ssenyonga okubeera nga oba oli awo Bujingo amuyisaamu eggaali. Wenjagala okubeera nga nkutandikira ate nkuwene vidiyo ya Bujingo ogirabe olabe biki byayogedde olunaku olwaleero. Wabula awo nno wansi mu bigambo ebitambula waliwo Hope Christian Fellowship International Church Africa abasangibwa ekitiko kigo nga bagamba bategese okusabako okwebaza Katonda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Desemba osobola okubeera ng'oyitayo oba n'obakubira ku ssimu eziyita awo wansi. Agendayoko ogende maaso n'okubeera nga omutima gwo oba oli awo gwa Kristo. Tuve mu zino entalo. Kakati wamaka nkuwe wa Pastor Ssenyonga naki akubwa Bujingo akadde kano kennyini. Bijja bikulu ebigalimu. Omusumba yenna kabenze kabo mulala yenna bwakola ekibi nga Bible ekiyita kibi yena akirangirira kituukirivu era kirungi ne Mukama amusiima n'akifuula ekituukirivu ate takoma ku ekyo n'asomesa abantu be abamugoberera n'abamuwuliriza nti ne bw'onookola nga bwenkoze tekina mutawaana naye nga kyakoze kibi takiyise kibi taziyise ensobi kanziremu emabega. Buli muntu yenna asobola okukola ekibi oba asobola okukola ensobi. Omuntu yenna yazaalibwa omukazi wansi w'enjuba mu nsi eno gye tubeeramu eyagwa asobola okwesitala. Bayibuli egamba nti ayimiridde yerinde aleme okugwa. Makulu gaakyo osobola okugwa osobola okwesitala osobola okukola ensobi. Nange Pastor Ssenyonga nsobola okukola ensobi n'ekibi. Singa nkola ensobi singa nkola ekibi nenvaayo enkya ne nga kyenkoze gye kiri Mukama akisiima era kituukirivu nammwe musobola okukola nga bwenkoze munnenyanga era mumpitanga erinnya lye mwagalo. Ekyamazima amatuufu eno bweba firimu kano nno katandika butandisi era eno eyinza okwogerwako nga eza Jingo. Ebyo nno bigambo bya Pastor Ssenyonga ng'avaayo okunenya ku Pastor Bujingo olw'okusuulawo mukyala we n'awasa omukazi owookubiri. Era wo wennyini we wava embiranye Bujingo okutandika okusabula musajja mukulu ono. Kati ate oba olwaleero amwagaza ki nze nno naawe naye ansi ogenda abeera nga ogifuna mu vidiyo eno yennyini. Tusimbudde. Tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba. Tetwegulumiza, tetwepanka, tetutunda ssaala, tetulina kibi kye tukola. N'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga. Era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka. Ngenda tandika ne disclaimer eno eri baganda bange abana ababatutte no statement nga etali ntuufu. Naye amawanga agamu naddala eggwanga nga eri Abanyarwanda be bantu abatakweka kigambo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Era abantu bano ekigambo kyonna bwe kiba kizze
bo munywanyi bwe bakikubawo. Kakati ye Bugingo ekimazima amatuufu mu kusabula banne teyeeresa atyo. Njagala owulirize ebigambo bya Ssenyonga bino. Nkuwe vidiyo ya Bugingo eno ogiwulirize n'obwekkaanya n'obukakkamu obw'ekika ekya waggulu. Bannange wano we tugenda kati nsonga za mwoyo atategeera nsonga ziri spiritual insaanye oba oliawo ebintu byesonyiwe. Naye wano we tulaga ekibuuzo kiri nti omubiri gwa Kristo gulaga wa? You people that follow these men, you are members of those churches. Now you hate me because I'm speaking ill of your pastor. That's what you think. So you hate me personally because you think I'm just against your pastor. A voice of the one who speaks out in the wilderness. Mwana wa tata, muganda wange, mwennyinaze, sengange, kyenjagala okubeera nga nkutegeeza, naddala gwe yakkiriza n'ogamba oli mulokole, gwe yavaayo n'okkiriza n'ogamba okkiririza mu Katonda omulamu, mu Kristo yafa n'azuukira, wano nno we tutuuse. Njagala owulirize ebigambo by'omusajja mukulu ono, Aloysius Bugingo, bawa Teddy Naluswa, gwe yasuulawo n'afuna Susan Namakula. Wano wennyini wenjagala banywanyi tutandikire. Era eri abatuyita bannabbi b'obulimba ne kitannumamu n'akamu ne sikiwana budde, kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo. Kalina omutima mubi bannange, buli omutima ne baguteeka mu bukya teryaguwula. Kafu ne bw'okasanga n'okubuuza ne wali omuntu omu omulungi era ng'akola bituufu mu Uganda muno tekamulina. Ko ke katuufu naye ke kabbi, ke katasasula bakozi. Kafu tekakyatwonoonera budde era tekakikiriza nti Katonda yakagoba. Katonda tasobola kuzizika kanisa mu mbirizi ng'okyali w'amaanyi. Katonda yakagoba ddo ng'edda bweriba. Era kabeera kalinda bulinzi kiki ekinaatubaako kalandukira okwo. Kafu nako kennyini kemanyi kafu. Ate tekayina magezi. Nze we namanyira nti tekayina magezi. Kakyaza pulezidenti w'eggwanga oba kakikola katya pulezidenti okukyala ne kamulaga nti kalina intelligence esinga eyiye, ne kamugamba ssebo mu Uganda yonna amakanisa gajjudde emirambo. Oli omusajja bamuyita Saabalwanyi, gwe n'omanyi ekkanisa gye baziikamu abantu nga ye tamanyi. We namanyira nti tekalina magezi okuvako lunakkiriza katooletoole. Okuva ku olwo nakkiriza katooletoole. Era ow'ekitiibwa pulezidenti nga bw'omanyi nti magezi meereere, bwe yasituka yakola komenti ntono nnyo n'akagamba ne tulaba nga wettisa ebintu bingi nga sigooteeko byetikka. Keetisa emizimu. Tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba. Tetwegulumiza, tetwepanka, tetutunda ssaala, tetulina kibi kye tukola. N'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga, era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka. Bwamala ne bweyoleka. Nakalabanga katudde n'emunywanyi waako n'endowooza kagenda muwasa. Naye abakazi bandibaddemu amagezi basobola okukusigula ne bakuwa ne ssente ne bakusuuza amaka agaabwe ne gabeerawo, gwe n'obeera mu nsi nga tolina kitiibwa. Nali manyi kamuwasizza kiwedde. Wa sitaani bw'ati akufiiriza eggulu nga taligendamu.
Kingambira akuliraanye. Sitaani bw'atyo akufiiriza eggulu n'akuwaamu ebyoya by'enswa. Sitaani yafiirwa ekifo mu ggulu, tayagala muntu agenda mu ggulu. Ndowooza ako nako tukateeka ebbali. Ono nno takomye ku Ssennyonga yekka, wabula agasseeko n'ali Ssaabalabirizi Ntagali, n'avuunula oli n'amubikula n'amubikka n'amukuba. Naye Musumba Bugingo, kiki ofa n'ensi era lwaki olemerako nnyo? Abalabi bange aba Beyond the Newsroom mbasaba mulaikinge video, sharingira ku munno bwe kiba kisoboka, buli omu afune information yeno. Ate nabeegayiriza mbasaba mudde ku mavivi mufukamire mwegayirire Katonda olw'ekkanisa, kuba ekifaananyi ky'ekkanisa amazima kisaanawo. Siryerabira nti nali ntandika bwenti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli. Abantu ze bajeemu ne ze bakutuddeko. Omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako. Nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga, ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba. Nababuuza bannange, bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza? Muyinayo abantu mu famire nga Bayibuli zaabwe zaabuze? Akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe. Tosobola tulumba Mukama n'akuleka. Ekyo tebakulima nti waliwo agenda okusabira. Wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okuggyako ng'olokose bulokosi. Gyali myezi bwezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi. Nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa, bamanyi okubika ekibi, ne bw'abakuba emiga ekibi tebakijaayo. Naye baddira go bayita Archbishop ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe, wuuyo omwenzi wammwe. Nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa, naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe. Wegendereze bena byenjogera ziba facts. Era wano wenayogerera nga atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira, kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu, and we are mandated. Revelation chapter 22 verses 18 to 19, nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo, naye nsobola okukwatira Bayibuli nega nti kino tekiriimu, saaliwo nga bakisaamu, naye nsomyeko waakiri neefubako nenwana nensoma Bayibuli eno. Ati oba kiki ekyamunaawula? Baamunaaba. Tebakulima nti balevirani ne bakabona abalala eyo babishop mu Church of Uganda tebalina bibi. Balina ebibi. Eyatuvuma yekka go baakasukira ensi. Nabo tebamanyi kyabawendula. Kyemanyi ndowooza ne Archbishop beewunya ne bagamba naye nga tusirikidde bingi ono twamukasuse tuyate nga tebalina baba mujjayo. Mandi tulese. Kubanga ffe tetwabisaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa kusaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa bisaanyizo. Ffe tetulina amasomero g'onoonya. Bw'obuuza amasomero nga tugamba buuza Yesu. Naye ate tutegeera nnyo. Ebiseera eby'emabega nali nkyakola investigative journalism nga nina some investigative story gye nali nkola. Nensinkana omulalu omu ne tunyumya akabanga kanene. Nangamba olaba Deni nti nangamba ekituufu mmaze wano emyaka 5 nga ndi mulalu. Naye ekituufu kiri nti essaawa yonna mission yenaatera okuggwa. Ne mga blaza ekyo kyo nkimanyi nti obukodyo nga buno mugenda mu maaso n'okubeera nga mubukozesa. Kaakati nangamba ekirungi ate ekyensanyusa nti teba mulalu amanya nti mulalu
ne bw'aba akukuba ejjinja gwaba omulalu. Nantegeeza nti ensi yonna abantu balalu, naye ekyenjawulo ye level ye ddalu lyo weeba etuuse. Naŋŋamba era ogenda otwalibwa ebutabika nga gwe ate level yo esukkulumyeko ku y'abalala. Naŋŋamba kati gwe kubyamu akafaananyi weebuuze Katonda engeri gy'akuumamu omulalu asula ku street ng'alya kasasiro talwala, gwe n'onywa amazzi amabisi n'olwala typhoid. Naŋŋamba gwe tolaba nti osaanye okwebaza Katonda. Okuva olwo nayiga okuwa Katonda ekitiibwa n'okumwebaza n'ogamba nti Katonda ono w'amaanyi. Kati akitegedde ekyo gw'oba ogenda mu maaso n'okubeera ng'okomentinga. Naye abeegayirizi abasabi banywanyi musabe kuba omulabe ye ku ky'okulwanyisa ekkanisa eky'amazima amatuufu tatudde era akyagenda mu maaso n'okulwana. Simanyi lwaki abasumba abamu beenyigidde nnyo mu kulwana entalo okusinga okubuulira ekigambo kya Katonda. Nze Deni mbasiibulidde wano kubanga byo tebinyuma, nagattako kigambo kyonna. Tusinkane nga Katonda asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.